Sibuli ayambadde empale nti musajja. Abamu twambala empale nga tulina ebigendererwa byaffe. Kubanga nze Kintosa bwe nebaka n'omukyala nembayo nenga nti nze sijjukira. Kigeza mba negatandika ekikyamu. Era kino nkigamba abasajja mwenna abanda banga ne Prince Omar nti ekintu kyotategedde obutaswala toyogera. Kati bazza akatambi kalinga aganti omuntu ono simumanyi. Ate essaawa zino ng'odedde za baby. Kale yamumuweereza mu Bluetooth. Oyinza okwekanga nga Prince Omar pressure y'abakazi bano abali ebbali be yali akwananga ye yamuleetera osooka okwegaana omwana. Kuva ddanga yegomba Grace Khan. Yamukubamu n'akayimba. Olimba? Kakamanya emitima bagikweka. Nga bwe kiri nti omwana taata yamulabyeko bategize bulungi nnyo yayitiddeko ewaka alhamdulillah. Kati essaawa eno kye bagenda okukulizaamu omwana kyekigenda okulaga omwana bw'anaabeera. Ate sina kirungi omwana kukula yekka nga yeewuunaganya yekka. Mwene embeera nsaba muwala wange Grace okozesa obukugu obw'ekitalo omwana oyo taata aveeyo ng'amuzizza kubabeere babiri okkakkana. Naye bw'obanga okyalina omukisa gwe ng'omuntu nga mukyasobola okwegira mubeere mwekka mubeerewo. Kasita bitaggulukuka nga mutamanyi bulumi bwe muyitamu buli muntu ajja kugusala bubwe ojja kusanga nti oyo musiru tategeera naye nga gwe okimanyi nti mutuufu ntegeera.